abantu ba Busia municipality mbajjukize Honorable Barasa Ouma Living Mabachi mukwano gwa Honorable Twaha yamubuuza anibada abantu ba Busia municipality jja ku ticket ya National Unity Platform mumulabiranga ddala y'omuno okubateeka mu sente programu eno Honorable Mabachi tumwagala nnyo nnyini ddala mukwano gwa Honorable Twaha Jalaga simulinaako buzibu kuba agenda waabwe ajja kumanya ensonga zeewaabwe mwana nzaalwa sinsi yaleeta nga bano abazze okunaga tukiisemu mangu ddakiika emwemu ensonga ya Honorable Kagame nsaba dakiika 10 zitumala tugende ku nsonga ya structures ensonga ya Honorable Kagame munna NRM aba mumulaba abeera wano ng'ayambadde yero yomu ku basajja basinga okwogerera obulungi emyoga twalwa no wiiki ewedde nga ayogera ku bukadde 10 bamemba 103 obwaweebwa ababaka ba paalamenti n'asaba President Museveni nti nabo ku myoga babalowoozeeko naye balowoozeza kwani ku babaka ba paalamenti bwe bukeeredde leero tetuli naye ali luzira ensonga ezamusibisizza tetunaba zitegeera Honorable Kizera zirina abakulu bazirina so zindaga tukyogereko dakiika 10 zijja tumala twogereko Honorable Kagame wabata natwaliwa mu kooti atwalibweyo wadde nga wa NRM naye sebo naye aba NUP tekibagaana kumusabira bwenkanya Honorable Kagame kiki ali luzira yamaze okubeera remanded okuva kooti enawe yamaze okubeera remanded era kooti enawe yamusindise luzira ndowooza akomawo nga 16 mwezi guli ogwokutaano mwezi ogwokutaano wiiki singa 3 wiiki singa 15 mwezi ogwokutaano 15 ogwokutaano ensonga zeetolera era ku ebyo mismanagement of myoga funds n'ebirala naye ffe tulowoozamu nti bulijjo ffe tubagamba wano abantu nti gavumenti etalina mateeka gegoberera ne systems eza judicial eziri fake buli muntu abeera prone eri injustice buli ffenna so wakati mu mbeera ffe nga tulowoozaamu nti Kagame muganda waffe yadde abadde awolereza nnyo gavumenti eno naye obutali bwenkanya lazima omala ne bukusangiriza mu mbeera eyo oba oli wa kibiina kyo oba oli wa kibiina ki naye ffe tulowooza nti wakati mu birowoozebwa kuba tetujja kumusalira musango kati paka nga kooti egumukoze eki egumusalidde ffe ye Uganda gye twetaaga ti omuntu abeera guilty until court has proven so ng'etteeka bwe likola ki bwe lyogera tujja kumwagaliza okubeera ebulungi mu kkomera n'okumusabira wabeerewo speed trial awuzisebe mwangu baba wakufuna bail era Kagame akole ki agifune bail eyo asobole okuwuza nga avuwaka kubanga era ddembe omuntu ne wayaza musango ki kuba ne capital offenses nyingi tuzirabyeko nga bantu bafuna bail zinebakola ki yes ne bawuzanga okay neyanziza twa munywanyi wo Kagame gamba munywanyi waffe munywanyi waffe Kagame muganda waffe munywanyi waffe era muganda waffe era panelist munnaffe kyannako okuba nti olwayo wetwogerera tutudde naye wano ow'ensonga nti ali mu kkomera olw'ebyo ebiteeberezebwa okuba nga bimuvunaanibwa naye nze yali asibiddwako manye ekiyinza okubeera emabega wa kino kyendowooza muganda waffe Kagame abadde yeegwanyiza ekifo ekinene ekyobwogezi wa NRM mu district ekyo nno munnange gwe atayagala NRM oyinza okirabanga ekya bulijjo ekifo kyabadde ayagala mu disitulikiti ewakiso yesinga obunene mu disitulikiti zonna mu Uganda disitulikiti y'ewakiso yemu kusingamu omuwendo gw'abantu mu Uganda disitulikiti y'ewakiso yeyina amakubo gonna agakutuusa mu Kampala yerimu n'ekisaawe ky'ennyonyi kyenkana ekikulu Entebbe Kagame yayogerera kati omuntu ng'ayagala kubeera mwogezi w'ekibiina ekiri mu gavumenti ekiyiina ebyo byonna
abasajja be NRM obamanyi bakufumba ne bakupangira ne banoonya butya be bakulya akiri bakupangira iso yennyini era muganda wange Kagame musaasira ne musabira obuzibu bwagenda okuyitamu ne bwayitamu kati wamu ne famire ye naye nze nganze ndoozaamu nti byandibaamu banna NRM okuviira ddala ku kyalo kwa Wangaalira ku Muluka ku constituency ku district ne ku Kitebe waggulu wandibaawo abali eno abatagaana kulabika nga be bakozesa invisible power okukwataganya twali wano wiiki ewedde Kagame nakugamba akagambo njagala katemamu kokka nakuwe nakubuuliza nti obukadde 10 gwe babukuwa obugaana nogamba obugaana Kagame nagamba nti mukyala wakutunudde nagamba ojja tusoobwa Kagame njogerera ali mu yero yayambadde luzira omwogezi omu fe abasoma ebyafaayo bya Bulaaya waliwo omusajja wali wagenda okubeerawo French Revolution mu 1789 bali bamuyita if I'm not mistaken Jean-Jacques Rousseau omu ku ba political philosophers yayogera statement n'agamba nti a man is born free but everywhere he moves is on chains. Ti omusajja oba omuntu yenna yazaalibwa ayina eddembe lye naye buli wootambulira obeera ku njegere. Mu Uganda eno gye tuwangaaliramu neera statement yange ewedde mu abantu abafollowinga Fiki Media eno nagamba nti we are all candidates of arrests. Kyambukisa mulungi nti Kagame government ye yemukoze eki yemwesibidde. Sitegeeza mbu n'aba NRM tebamenya mateeka oba ayina amateeka ge yamenyo oba ayina kintu kyonna naye banguye avunaanibwe mu kooti oba talina musango because etteeka litugamba nti buli muntu abeera talina musango until nga baprovize nti ayina omusango. N'olwekyo tukubiriza era tuvumirira ffe bannaffe abali mu makomera be bayikutte nga tebalina misango nga baakireewo era nkiddamu baakireewo tebalina miki babavunaana lwa byabufuzi. Kagame wabanga ali mukomera nga bamuvunaana ebintu ebituufu naye banguyiriza okusa oba omusango taguyina oba aguyina ekooti ekole kyeyina okukola mu budde asobole okubeera nga aweebwa eddembe lye. Naye nze mmaliriza nga ngamba nti a man is born free but everywhere he moves is on chains. Abamanyi bakye baba bakimanyi. Rastaman olwadde ne Kagame Kagame ali mukomera mudakiike mu Kagame yakoze eki? Kagame wadde baddukanya programu z'emiyoga mu Nansana muno ng'ate y'omu ku basupervisor ba PDM era abadde miyoga ne PDM y'omu ku basupervisor naye gy'emiyoga gyagibaddemu direct. So kati forces zonna ezaamukutte the first statement gye bakola nti baamukutte lwa nsonga ya mismanaging oba mu Luganda kye kitya yakozesa bubi sente z'emiyoga. Yabulankanya sente z'emiyoga. Ng'ate sente zino kigambibwa zaali ziweereddwa abantu ba wansi kwejja mu mbeera oba okwekulaakulanya. Nedda yasobola okuba nga yazikozesanga yoziwa abooluganda abako n'ab'emikwano asobola ozikolamu bizinesi oluse asobola okukola embeera yonna naye nga tezituuse wa we ziteekeddwa kukolebwa. However no nangenda kuyazika statement ya Juma gy'asembezaayo nti quick trial kuba mu njogera ennyangu eri mu ghetto tero gamba mbu Kamunye yamulumye kitegeeza ye yamukutte bwe Kamunye bw'asitula akakoko n'ayambuka enkoko tesobola kubuuka gye mujjako. So kati embeera eri Kagame tebiriimu mbu ate munaye tugende simanyi baagala tugende ku kooti tubbeiro ate soke tugende ku police tulabe already statement eriwo nti yakozesa bubi ssente za gavumenti zeyali ewereza okuba abantu okukozesa. So kati Kamunye neemuluma Kamunye weemala okumuluma zinange nja ssaba quick trial over Kagame oba oli awo bwenkanya nawo bujja kuba bwongera. Kasembyeyo chairman omukulu ono omulabo yasibibwa nga ali mu kwekalakaasa ensonga zaali yali nguzi era ya public nuisance era waliwo bebasiba ono y'omu ku abo. Omukulu ono yakwatibwa ne Dr. Besigye mu Kampala wakati nga balwa ne Lubega Samuel Mukaago nga ebbeeyi y'ebintu erinnye
ne badda mu kibuga wakati ne batandika okwekyangira okwo. Emmotoka Dr. Besigye okuva olwo ngirengera ku poliisi weeri n'obutimba bwako yakyuka nekkala yali njeruyeru kati yafuukira ddala oba brown. Ono omukulu baamukanyuga mu kabangali mu dulooni ne bamugiribya mbozi bwagikunyumiza naye enyuma. Oli ye baamukwatira mu lukuŋŋaana bagenda okugumya nti bamukutte naawe baakusibako ensonga ya byebufuzi. Nze mu kalolo akawedde baanoonya ne batanfuna. Kati buba lwaki babafuna kitegeeza tugogo tulina okuba naye kati ng'obulayo naye era nyongera okusaasirako Kagame. Nkozi Kagame twaliko wannaye ku pad. Era nange nja kweyunga ku bannange nsabe eno gavumenti etali ya bwenkanya etuuse obwenkanya eri abantu baayo. Kagame bw'avaayo ng'asazeewo ndi naye kaakati kanneegatte ku NUP ajje. Matufe NUP twaniriza buli omu eri open eri buli omu. Ne Museveni mwennyini asobola otweyungako n'agamba nti olwaleero nze nsazeewo luwa National Unity Platform. Ebikolobero mba bimugjeeko anti kati weno wajja ajja eri akasengejja kali kennyini nakola tauba. gwe olwaleero woofuuka omwisiraamu oba kati nze John ndayira okutambulira ku nkola y'abaki y'abayisiraamu n'obulombolombo bwabwe bwonna. Kati n'oyo naye bw'asalawo n'agamba nti neeyunge ku kibiina kya National Unity Platform, enkola za National Unity Platform ez'obutalya nguzi gy'alya, ez'obutatulugunya bantu, n'ebikolwakolwa byonna byazze ng'akola abivaako. Waffe NUP tetubikkiririzaamu. Tugenda ku nsonga ya structures. Nzikiriza mpumulemu kuba omanyi olinawo kingi. Kampumulemu katono zijje ne segment yaffe esembayo olunaku lwaleero. Kampumulemu.